Otegeera otya nti kino ekirooto kiva eri Katonda, kino kivudde mu ndowooza, kino kivudde wa Sitaani. Zebra Steven eno bagita Chosen Generation balingenda bankwawulira ebirooto bino bya mirundi 3 ekiva mu ndowooza yo, ekiva ewa Mukama n'ekiva ewa Sitaani. Ekituufu kiri nti Katonda ayogera, engeri Katonda z'ayogeramu nazogerako nakola video engeri Katonda z'ayogeramu detailed nyingi nnyo ne ziri basic mu birooto, mu ndowooza, kuyita mu bantu, kuyita mu kigambo kye ne mu ddoboozi. Kati olina otegeera nti ebyo byonna 5 nga bwe mbyogeddeko ne Sitaani ayogereramu. Byonna nga bwe mbyogeddeko. Kyembadde ndondooza visions. Sitaani yaleeta visions, waliyo false visions, ekitabo ky'okubikkulirwa. Waliyo ebirooto ebiri false, waliyo amaloboozi agali false, waliyo omuntu nga sinakuloota ngawulira amaloboozi. Na mukwano gwange twali tusabanga naye ninga wulira amaloboozi gamugamba weeyambule. Ogenda kugwa eddalu nga gawulira mu matu naye nga ne Mukama Katonda asookokera mu ddoboozi nga bw'owulira ekyo kye nkugambye, zinali nkiwuliddeko. Asookokera mu ndowooza yo n'akuwa ekirowoozo thought, ekirowoozo ne kisaana ne Sitaani asookikola. So now waliwo Sitaani ebintu by'asobola okukola. Manyi abantu abatasoma Bayibuli ebiseera ebisinga bwe tubagamba ebintu bino bagamba you're giving credit to Satan. Living in denial kintu kibi nnyo. The fact remains, okay? Jukira nnyo story ya Musa. Bwe bayigiriza ku speech ofe anja kubagulya ku story we yali nti olwayo lutalo lwa mwoyo nakubanga eriyo endagaano nkadde. Moses bwe yalagenda okuyinunula abaana ba Isirayiri nga bagenda bajja mu nsi ey'Emisiri batwala mu nsi ensuubize. Yakolanga ekyamagero nga n'Abasitaani bakikolerawo. Yasuula wansi omuggo gwe ne gufuuka omusota, n'Abasitaani ne basuula, bakabona ba Sitaani ne basuulawo emiggo gy'abalogo abagundi basawo abalogo ne basuula wansi emiggo gyabwe ne gifuuka emisota. Kwa Musa ne gumira obusota bw'abana abalogo. N'afuula amazzi omusaayi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nabo ne bagafuula omusaayi. Byamagero bingi akola pledge ezaali nnyingi nnyo ezaali mu kitabo ekyo, naye nga n'Abasitaani nabo bakola mpaka ku kyasembayo ekyabalema, naye nga baakolera ddala. Kyakolanga nabo bakola. Wafuusa kino nga nabo bafuusa. Wafuusa ekikere nga bakifuusa. So manya nti Sitaani alina by'asobola okukola lwakuba is a counterfeit. Naye manya nti Katonda w'amaanyi nnyo okusinga Sitaani. Just empitidde buyitizi. Naye olina okutegeera nti mu buli ngeri zonna Katonda mwayogerera ne Sitaani ayogereramu. So you need to be very, very careful. Olina okuba nga oli so careful ani ayogera. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Ntukamu nnyo ne Mukama waffe Yesu. Now, mpita eno okubalaga nti mujjuke bulungi nnyo ne Mukama waffe Yesu. Bwe yagenda mu ddungu, Sitaani yajja n'ayogera naye. Waliwo gwe nabuulira ne mugamu naye, waliwo ekyoto kino kyenfunye ebiseera mabegako eri nga nakalokoka. Nagamba Sitaani tasobola kwogera. Sitaani ayogera atya naawe saawe oli mwana wa Sitaani? And the question is, Sitaani okwogera ne Yesu yali mwana wa Sitaani? Sitaani ayogera kubenga oli mwana wa Katonda. Sitaani asigala akola ki? Ayogera. But you need to differentiate ani ayogera. Yesu yayawula nagamba in fact mirundi 2 gye nzijukira gyayogera naye, yayogera ne mu ddungu mirundi 3. Then ne bwe yali agenda ku musaalaba yayitira mu Peetero. Yesu n'agamba Peetero, ennyuma wange gwe Sitaani. Agamba Peetero gw'ayita Sitaani. So mukwano gwange Sitaani asooka okuyita mu bantu kubanga akutuuka kukulemesa, kubanga ogenda gy'olaga, okubanga ajja okutuukiriza emissoni ze nga Sitaani. Mukama yeebazibwe nnyo. So olutegeera otya nti ddala ekituufu kiri nti Katonda yayogera oba ndowooza yange? Tugenda kutandika ku birooto ebiva mu ki? Ebiva mu ndowooza zaffe. Endowooza zaffe nazo zoogera nnyo. Baana ba Katonda mukitegeere nnyo. Endowooza zaffe zoogera, oluusi endowooza esooka okubanga eyogera gwe n'olowooza nti mukwano gwa Katonda yayogera. Ebirooto ebitambulirako endowooza zaffe ebiseera ebisinga oyinza okuba nga wakirowoozezza olunaku lwonna. Nze lwe nagula kompyuta yange yasooka, laptop yange yasooka, seebaka nasula ndoota laptop kuto netumbula nga ne manyi waliwo obeera so excited. My excitement nayo si nnungi nnyo. Obeera so excited otyo tukubula ate muntu wange otuze era ekyo kyobadde oli excited about kyoloota. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Nawe kati oli mukyala, musajja yakugambyeko naye nga bulijjo omulindirira, okwoyo okulinda, okwoyo okubeera ku luggya lwa Yesu. Kati n'osanyuka nnyo n'owulira muli munda.
n'oloota ekirooto nga kuba embaga nga muli mu kuzina twist Mukama yeebazibwe. Mukama Katonda ayaga nti ye mutuufu, yandiba endowooza yeyogera mukwano gwange, endowooza eyinza okuba nga yekola ki, yeyogera. So bw'obeera so excited, beera careful n'ebirooto by'oloota, ebirooted ku ekyo ky'oli excited about. First time nga ngenda kulinnya ennyonyi, kamba example zino musobola bitegeera, ngenda okulinnya ennyonyi za neebaka, era ne winneebaka era naloota ki, nnyonyi. Mukama yeebazibwe nnyo. Lwaki? Mubiri gwange state gye gwali gugenzemu n'ebirowoozo byange yali egenda kubeera mpya, nebyoza bigenda kubeera bitya. Mukama yeebazibwe, olunaku obudde nga tebukya. Mukama yeebazibwe nnyo. So excitement ereeta ebirooto ebiva mu ndowooza. Kati ate oluusi ebirooto ebiva mu ndowooza, kambe ne example endala nga sinaba ogerayo. Juzi wano nagenda mu mikolo gyange, mwaliwo obulungi nnyo mwasponsoring nga bwe bayeddala. Nobadde okimanyi nti before nga sinagenda mu mikolo saagiroota nnyo, naye nga nvudde mu mikolo nalootanga ngenda mu mbaga. Nalootanga tugenda embaga egenda kubeera, kyokka nga n'embaga yawedde dda. Mukama yeebazibwe. Kyatwalira ennaku eziwererako ddala. In fact abantu abava mu mikolo ebiseera ebisinga oloota nnyo emikolo, obadde best man, obadde bano babayita batya bano abakwata ebyo abawerekerako omukyala, obadde metroni, bano abafulawa gaalo, noloota omukolo gw'obaddeko okumala wiiki nnamba. Mukama alina kyayogera, tewayinza okuba talina kyayogera mukwano gwange. Mukama yeebazibwe nnyo. Naloota embaga ndowooza okumala ewiiki nnamba. Can you imagine all that time? Nandibadde ngenda mukwolesebwa okutegeerekeka, naye embaga siri nnyo excited ku bintu by'embaga, naye nange neewuunya, nnyo nnyo. So waliwo ebirooto ebiva mu ki, mu ndowooza, oli so excited. Kati ate waliwo ebijja ng'otidde, olabye firimu etiisa, oli olutalo lugenda kujja, COVID-19 yaliwo, waliwo bitwaloota awo. Mukama yeebazibwe. Ebirooto ebijja ng'otidde, mukwano gwange byandibanga biva mu ndowooza, nga omwana omuto bw'alaba akafirimu akatiisa hola. Abamu nammwe bw'olaba hola, firimu ezitiisa, si wa advice balokole kulaba firimu za hola ezo. Naye ng'olabye firimu etiisa n'ogiroota ekiro, Mukama alina kyayogera. Nandibanga talina kyayogera mukwano gwange, bandibanga byewalabye byokola ki, byoloota. Owa giraasi no bakubye omupiira, n'oloota Arsenal ng'akoze eki, nga bamukubye omupiira. Mukama alina kyayogera, talina kyayogera. Mukama yeebazibwe nnyo. So ebirooto ebiva mu ndowooza bwe bityo bibeera, bitambulirako nnyo excitement, bitambulirako okutya, bitambulira ku emotions zaffe, nga bitambulira ku emotions. Tugenda okulaba nga byokoze eki, byoloota. Oluusi obadde oyagala mulimu, genze ku job interview, oloota mukwano gwange gyandibanga ndowoozayo yeyogera. So n'olowooza nti Katonda yakola ki, yayogera. Sometimes osobola okubeera mu kweraliikirira okungi, nga tukyali ku birooto ebiva mu ndowooza, so obeera mu kweraliikirira okungi. Weeraliikiridde amabanja, weeraliikiridde omusajja wo, mukyala wo, mirimu, biki ebirala, school fees, myaka gigenda, biki ebirabyerakiriza awo, biki ebirabyerakiriza. N'oloota ku ebyo mukwano gwange, wandibanga mukwano gwange oloota ndowoozayo. Oloota ki? Ndowooza ebirooto ebiva mu kweraliikirira okungi ennyo. Ne muganda waffe Yobu yabirootako, yabeera mu mbeera enzibu nga ali mu kugezesebwa okw'amaanyi. Ebirooto yabyogerako, yabirootako. So ebirooto ebyo beera very careful, ng'oli excited okuze emmotoka empya, abamu just n'ogula essimu empya oyinza okugiroota. So current event egenda mu maaso, obeera very careful kubanga okonsideringa kyandibanga mukwano gwange mind yo yekola ki, mind yo yeyogera. Now without wasting time, katugende ku birooto ebiva eri sitaani. Ebirooto ebiva eri sitaani bitambulirako ng'ebintu bisatu. Ekisookera ddala, ataaka. Osobola okubeera ng'olumbiddwa kirooto, olumbiddwa amagini, olumbiddwa ebiteega, olumbiddwa nga bakulumbye mu kirooto, balumbye omwoyo gwo. Number 2, osobola okuba nga kuliko endagaano ezibitambulirako. Endagaano ezibikola ki? Ezibitambulirako. Ekyokusatu, osobola okuba nga mu kirooto ekyo muzzeemu kye bayita deception.
Mukama ffe omulungi yeebazibwe. Now today we tutandikira ku kino ekya deception. Deception Sitaani kwe kulaga ekintu ekitali kituufu nakudivertinga. Diversion naku sino mugiyita diversion. Eyo diversion nakudivertinga okujja ku kituufu. Now diversion Sitaani yali agezeza kukugireetera Yesu ng'amugamba bw'oba ng'oli mwana wa Katonda. Now kito tekyali mu birooto nenkulaga Sitaani ng'ejja communicatinga mu ngalisi diversion. Yesu teyatubulira ku birooto byalootanga. Bw'oba nga oli mwana wa Katonda kola kino. In other words, amuleetera questioninga ekyo kyali. Amuleetera questioninga ekyo ekituufu. Okumujjiza ku kikyamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So ka diversion ejja kujja ebezze kujja ku kituufu. Kuteeke ku kikyamu. Ebirooto ebijjirako diversion eno ebiva eri Sitaani osanga nga oluta omusajja nga mufumbo nga ye mwami wo. Olota yani ye mwami wo ng'ate okimanyi mufumbo lusayina ne ringi aba mulota pastor abamu osanga abuwala nga mukaaga balota omusajja omu mu kanisa bonna gwe balota bonna Katonda yabagamba. Well bandibanga Sitaani yabatuma. Bagala bamalira obudde. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Olota abayimbi ali mukwano gwange nte okwerako ng'ekizampo. Alota pastor Bugembe luva unalota wali politician gwatera okulota Mukama agamba ki nalose tuwekutte twenywegera nasonywa no ne so and so bwanu gwange tewali Mukama kyayogera. Tewali Mukama kyayogera oyo kawula ezo ndagaano zezikola ki zezogera Sitaani. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Na Mukama bagamba ekyoto kino ekya ebive bya Sitaani osibitambulirako endagaano kawula najja nakukozesa bubi nnyo towuliri bonna bwonoonese. Mukama alina kyayogera. Mukama talina kyayogera awo. Mukama yeebazibwe talina kyayogera oyo kawula. In fact Mukama naye tayagala kawula ajja kukozese tayagala nti nabadde ndi awo nendota kawula. Mukama talina kyagamba. Mukama tayagalidde kawula ajja kukozese. Lwaki? Kawula yiwa amafuta, kawula covenantinga n'emizimu, kawula akwambula. So nti Katonda yandiyagadde ekintu kifaanako bwe kityo kubanga kikutuukako. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama lwali kulaga kawula ajja kulaga ng'omuwangula. Naye oyo kawula ajja nakukozesa mukwano gwange ekyo kirooto tolowooza nti kivudde eri Katonda. Ezo ndagaano. Sometimes endagaano zisobola okuba nga baakuloga bulozi mukwano gwange bakufumbiza ekisambwa nga wekiba kizze kubanga kituukiriza emikolo gy'obufumbo. God forbid tekikubaako mu linnya erya Yesu. So nga kizze kubanga kituukize ng'obufumbo ng'omukazi wabeera n'omusajja nga kyo kikukozesa. And sometimes baba bakuloga nnyo osanga ne mu taxi kikozesezaamu ne mu bantu. Agana bino ebintu ebimuwulira simanyi ebyokola ebikozesa abakazi ne bikozesa mu buliwo. Mukwano gwange manya nti ebeera ataaka. Okay. So kyoto kino ng'olota kawula mukwano gwe toddamu n'ogamba nti nose kawula Mukama alina kyagamba. Talina kyagamba. Ezo ndagaano. So ebirooto bijirako olusa endagaano. Olota oli wammwe mutudde mulya ne families manya nti bakuzizaayo bagala kukontaininga mwoyo gwo baguzaayo. So ebirooto ebimu ebyo biva wa Sitaani bitambulirako endagaano ebyataka mbikubuulidde kusindikidde ebyokoola bakusindikidde amayembe ogalota in form of emizimu nga gikulumbye. Mukwano gwange manya nti yataaka kuva ew'omubi. So you have to position yourself olwane ng'omwana wa Katonda. Abamu ebimu bijja ng'omaze okubaako byolaba kati ng'ebifaananyi by'obukabakaba nolota ebirooto ebiva ewa Sitaani manya mukwano gwe waggudde oluggi. Kiri so funny abantu engeri gye baggulira oluggi Sitaani ate ne bamala ne bagamba Katonda yakola ki? Yaleese ekintu. Nedda. Katonda amaanyi n'obuyinza n'ebisumuluzo byonna bikwasa. Nawangula nagenda ku musalaba n'empangula amaanyi n'obuyinza byonna kwata. Everything is ready. Have. Kati gwe n'okozesa n'oggulira Sitaani n'oggula wano n'oggula wano ebifaananyi by'obukabaka n'ebiboozi by'obuseeku. You waste a lot of time, you don't pray, oli munafu nnyo. N'oggulira buli kintu kyonna and you hold God responsible. Ng'ate naye akusuubira okuba nga gwe gwakwasiza amaanyi n'obuyinza okuba ng'otambula bulungi nnyo okukozesa okuba ng'oexperinga buli kintu kyonna ogula oluggi n'ofulumya buli kasasiro yenna n'otandika okuba ng'okkiriza ebya Katonda okuba nga bikola ki? Kubanga bingira amaanyi n'obufuzi byakuwebwa mulokole. Tolina kyogenda kugamba Katonda mukwano gwange otuuse mu ggulu. Tolina kyogenda kumugamba. So bitambulirako obusamize
eddogo n'endagaano ebyoto ebivaali eri ewa sitaani. So olina okubeera very careful ng'omwana wa Katonda. Ebyoto bino ebiva ewa sitaani ebiseera ebisinga bitambulirako entiisa ey'amaanyi. Kyoto kivaamu Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo, kivaamu mutuufu n'olabye ddala ng'oluusi olw'oto oli mubadde musabira ate gwe kabona n'ovaamu n'ogamba kiki kino kiki kino. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Manya mukwano wange bazze kuzzaayo mu ndagaano ez'obusamize. Ekyo kiki ky'olina okutegeera nti si ffeffeka abalokole abaloota. Naye before you accept Jesus, BC before Christ, wali oloota, wali toloota, wali oloota. Abatali balokole baloota, madiini abalala bonna baloota, n'abasamize baloota. Emizimu gyabwe gibaloosa, ate gibaloosa nno, ekyo olubaloosa n'ebituufu. Ekyo baloosa ebituufu ne gibagamba genda wali ojja kusangawo kino ne kino. Nga weekiri, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So nawe gibaloosa emizimu gyabwe, gibawa instructions kubanga baweereza mizimu egyo. So gibawa instructions zikola kino ne kino, kola kino ne kino, kola ne kino ne kino, saddako n'okola bw'oti ne bw'oti. Mu birooto weeramu instructions nyingi nnyo. So abantu baloota kubanga eri nsi yambwe, it's communication. Nga mbagambye nti Sitaani ayogera akozesa sources zonna okubanga ayogera, ne Katonda akola ki? Ayogera. Kati gwolina okulwana mukwano gwe ng'omwana wa Katonda okubanga odisaaninga. Offices zonna Katonda ziteekawo yaziteeka okubanga zituyamba. Okay? Olina okubanga oli odisaaninga bulungi nnyo ng'omwana wa Katonda. So ebirooto ebiva eri Sitaani beera very careful okubanga obitegeera, otegeere nti bino kino mukwano gwange ono omusajja gwendoota musajja mufumbo. Mukama yeebazibwe nnyo. Now ebiseera bisinga bw'obanga oloota ku nsonga zino eno, ku bintu ebiri mmejja mukwano gwange, otwalanga obudde n'obuuza Mukama. Mukama ddamu oyogere. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naw tugende ku birooto ndowooza ebiva eri Mukama. Ebirooto ebiva eri Mukama ebiseera bisinga bitambulirako amagenda. Bitambulirako ki? Amagenda. Mukama akozesa ebintu ng'engatto, akozesa ebintu ng'ebyo okulaga amagenda bigakola ki? Bigambye ebirooto ebisinga bitambulirako ebya Mukama bitambulirako amagenda, okulaga direction, ebya Sitaani deception, okukubuzabubuza nibakola bitambulirako ki? Amagenda. But ebirooto bibeera so complicated. So tokwata bukwasi bikwate just wano kwa hint for information okutegeera nti wali ebirooto ebiva eki eri Sitaani. Kyoto kinaba tekitegedde obuuzanga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Ate nga nkoze video nyingi nnyo ezikwatagana ku birooto. Maybe time ejjatukanga bina bimazeeyo, of course oza nti kisoboka. Ne weetaaga omwoyo wa Mukama okubanga ovunula ebirooto byo, just nze nkwako hint kwa patterns mw'osobola okubanga oyungira, naye omwoyo wa Mukama yagenda okuvunula ebirooto bye. Sinze Brother Stephen, omwoyo wa Mukama yagenda okuvunula ebirooto byo. So ebirooto ebiva eri Mukama bitambulirako obunnabbi. Mukama asobola okuwa obunnabbi mu kirooto n'akulaga ekkanisa bwegenda okubeera, asobola okulaga current situation y'ekkanisa bw'eyimiridde, oba abalokole bwe batambula, so kubikkulira omu ku omu, oba nakubikkulirayo omu nakubikkulira omusumba, maybe kyagenda okubeera maaso, oba bw'atambula obubi, bw'atambula obulungi, n'abuweereza abalala bonna, oba ne prayer party nawo bitambulirako warning. Mukama n'akuwoningira mu kirooto. Bitambulirako encounters, n'osisinkana Katonda, n'osisinkana endagaano ze. Oza mukimanyi bulungi nnyo nti omusajja asinga obugagga mu Bayibuli bayita Sulaiman, Mukama okumugamba nsaba ky'oyagala teyasisinkana ddoboozi, teyamusisinkana ku lusozi gye yali agenze okuweera saddaaka. Yamala okuva saddaaka ze ne yeebaka mu kirooto. Mukama we yajja ne yamugamba nsaba kyonna ky'okola ki ky'oyagala. Byali mu kirooto, yabifuna byonna bye yasabira mu kirooto yabifuna, naye nga yali asisinkanye Katonda mu buliwo. No. So mu birooto mubeeramu encounters, ez'amaanyi. Apostle Paul naye yali lumu yeebase n'aloota omusajja from Macedonia ng'amuyita okubuulira enjiri, n'ategeera nti Mukama Katonda amuyita okubanga agenda abuulira enjiri side eyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So bitambulirako encounters ez'amaanyi ennyo, naye nga ebiseera bisinga ebirooto ebya Katonda bitambulirako amagenda. Bitambulirako ki? Amagenda. Bitambulirako ebisuubizo bya Katonda. Oyinza okuloota ebintu ng'enseenene, wali ebintu ebiri so consistent Mukama Katonda byakozesa okubanga ayogerako naffe. Karakita endala gy'osobola okuidentifyingirako ekyoto kya Katonda. Mukama Katonda sometimes ebyoto bibeera so peaceful. Tinobolosa ekyoto ekyentiisa, most of the times kiba kikolinga for repentance, kiba kikolinga kubanga weenenya ebirooto bya Sitaani.
ekyoto kiyinza okujja nekikuterifayinga wenna n'otamanya nakyakukola saawa eyo n'otamanya nakyakukola entiisa neba y'amaanyi nnyo era Katonda ebiseera ebisinga bigirako ki girako emirembe waawo Katonda waliwo byasobola okukuweereza byasobola okukuweereza ebyo nga bya ntiisa naye ebiseera ebisinga ebintu bya sitaani bisinga okubeera bya ntiisa andi ebintu bya sitaani bikugomosa mu kirooto n'ogomoka n'oddeeri nga mutuufu tolabirako namagenda toyinza nakugamba nti kirooto kino kirina ne meaning erya ng'oloota muva eno point ne mudda mu kkanisa ne mudda eno ne mudda mu kyalo ne mudda mu ngomoka bugomosi muli eno nga ne mutuufu tolina nabwe okola ki bw'okigatta Mukama waffe omulungi yeebazibwe and you should be very very careful. Sometimes Mukama asobola okwogera n'akuwa ekirooto naddala mu abalota ebirooto ebingi Mukama Katonda asobola okujja n'akuwa ekirooto ne sitaani najja n'akuleeta ebirooto birala nga 8 awo n'akuleeta ebirooto ebirala nga biki nga 8 so olina okusaba omwoyo gwa discernment Mukama Katonda akuyambe osobole okuba ng'odisaaninga. Now Katonda yatukkiriza okubanga tumubuuza obanga yayogera yatugamba temukkiriza buli mwoyo gwonna wabula mukeme emyoyo in other words n'ogwa Mukama tugukole ki tulina okugukemeramu. Now Bayibuli gamba tokemanga Mukama Katonda wo naddala gwe ng'ogenda kukola ekibi n'ogamba Katonda anannyamba kangende nkwano omukazi ono nabo Katonda anannyamba ne siyenda bagamba tokemanga Mukama Katonda wo. Naye okukema emyoyo kuba kubuuza ku identifying with the good intent okumanya oba Katonda yayogera obutagwa mu mutego gwa sitaani. Olaba ne Katonda kennyini atatukkiriza kumukema kweno point yokka atukkiriza okubuuza n'ogamba Mukama Katonda gwayogera obanga gwayogera ddamu oyogere obanga Mukama Katonda gwayogera yogerako ne prayer partner wange obanga Mukama Katonda gwayogera mpaka bonero yogerako n'omusumba wange yogerako iso and so leka kino kibeewo Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So leka Katonda test ayogera emirundi egisuka mugumu ate nga kiri consistent n'ekigambo kye. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bibyo ebirooto ebiva eri Katonda tebikontana na kigambo kya Katonda bitambulira ku kigambo kya Katonda. Ebirooto binabyo ba consistent nga bikontana n'ekigambo kya Katonda manya nti ebiva eri ani ebiri sitaani. Olota omuntu buli kaseera mukwano gwange ng'ate mufumbo beera very very careful. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So olota ebirooto ebiva eri sitaani tebiri consistent obuko denu nawo tikintusa bigatta bulungi most of the times manya tiyandibanga eri ataaka okuva eri sitaani. So kyolina okukola Mukama wabanga yatugamba mu butuufu n'atugamba temukkiriza buli mwoyo gwonna gwe muwulira wabula mukeme emyoyo manya mukwano gwange ogenda kukikola ogenda kukema emyoyo omanye oba ddala ekituufu kiri nti Katonda yakola ki yayogera oba ndowoozayo oba nga sitaani yakola ki yayogera. Kema omwoyo Katonda wabanga akugambye kema emyoyo kitegeeza kikole obanga tokikoze manya mukwano gwange oyinza okugwa mu bunnya. Now bottom line kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda bw'oyota ekirooto kyonna weekebere oba woni kuva eri Katonda olina kyewakoze ekitajja olina ekintu kyonna Mukama kyakuganye. Kyobula kirungi nnyo okubeera ng'abaana ba Katonda nti owandiika ebirooto byo. Nze mpandika ebirooto byange bwe yatandika okuwandika ebirooto byange nagenda okulaba nga waliwo ebirooto ebijja nga nafuyemu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Yes ogenda okusooka okuyiga okutegeera ebirooto byo wandiika ebirooto byo mu kitabo ate bwe wandiika ekirooto wandiika embeera mw'okirootedde obanga webase tosabye ga otandika nayebase sisabye naloose kino na kino osirike ojagenda okulaba nga webaka tosabye ekirooto kye kimu kyofuna otegerewo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo nti nabadde mu kusaba n'okusiiba naye saasabye bulungi. Ojja kulaba ng'ekirooto almost kye kimu kitambulira awo buli w'obeera ng'oli munafu ng'ekirooto kye kimu ky'oloota. Birooto ki by'oloota ebiri awo ng'oli munafu? Olotandisa okunywegera abantu Kawula azze naye n'atakumaliriza bulungi Mukama n'akugjayo kulaga Kawula azze akulumbye ataaka alaba oli munafu azze okuyiwa amafuta n'atakumaliriza bulungi n'ozuukuka kati bw'oyinyiikira mu bunafu jjajja kujja akumalirize bulungi nnyo. Babiri Mukama akutaasa nga bakulumbye n'akugjayo naye ng'alina ky'aggamba kyakusongerako nti mukwano gwange va mu bunafu Kawula akoze ki akulumbye. So weekebere ng'omwana wa Katonda va mu bunafu kubanga ebirooto ebisinga ojja kulaba nga it's a pattern. Ekyo kyolota buli kaseera kirina kye kigamba
ate nga n'engibera gy'okyoteramu almost yeki yemu oluso omala kwogera conversations enchafu n'abantu bigroup mukama byakugaana ote kirooto kye kimu consistent buli kaseera manya so wandika ebirooto byo ate otekako ne kadate tunaku so dosi kyoto bwekiti mu mbeera bweti mwenkirootedde neba seleti nga sisabye oba sawa z'okusaba zituuse alamu nenzijjako manyi bw'ojjako alamu sawa z'okusanga zituuse ne weebakiriza waliwo ekyoto ky'ojja okuloota awo nga sawa ziseeko ojja kulaba ataaka ey'amaanyi ku bulamu bwo ojja kulaba nga waliwo ekyoto kiri consistent ky'oloota ezo olootoze mu kyalo era kawulangaze waliwo ekyoto kiza okubeera common ky'oloota ng'essaawa z'okusaba zituuse n'otakola ki n'otazuuka kola ki kubeera ng'ofellowshippinga ne Katonda n'oba ng'odrawing amaanyi okuba nga gakuyingiramu Katonda atune munda mu ggwe w'amaanyi alyoke afuge buli wantu wonna so beera ng'omonitalinga obulamu bwo n'ebirooto by'okola ki betamusigame nti nafuwa okebere okuba kuyita kwe bayita okukema Mukama Katonda kati kanafuwe ndabe kye naloota mukwano gwange si kye ngamba ng'olose ekirooto kebere embeera mu kirootedde owandiike ekirooto kyo kuwandiika ebirooto byo yegenda okuba step esooka okuba ng'otegeera ebirooto byo mukwano gwange otherwise ojja kubeera buli kaseera ng'ogamba banange munyambe ntegeere munyambe wandiika ebirooto byo within a period of like 6 months ojja kulaba nga tokyetaaga mutena kubulya birooto byo wandika ebirooto byo and come and study ojja kulaba ng'obitegeera ddala bulungi ng'osobola okuyamba abantu abalala emikono kanzikiri munzikirize mberekereze nze brother Steven eno bagiyita Chosen Generation tuyiga ku birooto n'okuyigizibwa okulala nga bana ba Katonda tuweereza wano ku Chosen bw'oba nga wandeetaaze okuba ng'ojoininga WhatsApp group yaffe banesi ya birooto mbabulirirawo oyinza okugamba ninjaga group ya birooto tulina group ya birooto oba nga wanteesa okujoininga group yaffe kwezaako Mukama kuyiga bya Katonda ngenda teeka enamba mu comment section weereza kigambo kimu kyokka toweereza kirooto ennaku zino Mukama tannabakungulira budde bakudda birooto ku WhatsApp ne bwe naba mbufunye nja kuba ngezaako kyonna kyensobola nagezaako nennimirirwa nenga Mukama wanaabangulidde obudde ng'asobola okutula butuuzawo ne mbanza mu birooto byammwe kijja kuba nga kinyangukira but for now si kyangu nnyo gye ndi okuba nga nza mu birooto byammwe WhatsApp so okweeza message n'oganja kujoininga WhatsApp group tujja kuba tukugattako mukwano gwange osobola okuba nga okula mu nsi ey'omwoyo osobola okuba nga oweerezamu ne baganda abalala bangi kwe bali wamu nange Mukama Katonda babeere omukisa mbeere bulungi mweraba